obubaka ngalaga nti n'ekibinja ky'abavubuka okuva mu Lyon Island balumbye omuvubuka okuva mu Fangoni. Agambye high level of criminality and impunity are on rise in our city. A member of alienist group has been attacked by islanders. I call upon the Director CID and Crime Intelligence to ensure that all those involved in this brutal assault are arrested and brought before the courts of law. We must stop these raising crimes in our society. Kakati mu kavidiyo akali mu kutambula abavubuka bavunaane mama bamukubye. Abavubuka bavunaana ono gwe bakubye bwe bati nga bamuvunaana bubbi. Kubanga mu video bagamba lekera okola. Lekera obubbi. Okubba. Sisi n'entalo ze babaddemu. Andi kakati naye mama era bo batandika ddyo okuba ababbi. Bakuba identity n'ekyukira ddala. Talina kituufu kyansi kyagwamu. Tuyina batuufu mu ggwanga busa. Kati banne saa zino ne bakulaga endaga muntu yo noba n'ogipresent ng'agamba siye gwe. Kati kambuuze omuntu wakuba bw'atyo enkyoli naye ennyonyi. Ekyuma kiba kikulaba. Sekere bwerere. Kakati bwe bigenza okujja nga tiimu zino ziri mu kulwanagana. Onajjukira nti aleera ku weekend ejjukira weekend twabawa omwana ye vibe festive bikoze bitya eyagenda mu kampu yali Fangoni mu bikonde agamba bamukubirayo naye so mpeka video katono nyako bannaye nze nsaba Honorable Balamu we tubatusazeewo kuyamba bavubuka tubayambire ddala because bino ebintu bigenda mu maaso ate ekisinga obi kati bikolebwa ku social media bikolebwa ne beewaana n'okwewaana pest vibes pest vibes naye byali ku mutimbagano so solosala onogamba pest vibes wachi avuma omusajja kituufu naye ate mu Uganda omuntu akwassa amateeka alina kuba bitongole byaki byakwerinda talina kuba muntu wa bulijjo so peka video ako katono wangi nenge ebyo bigenza okubeerawo ng'abantu bakooye omayiga okubeera nga eva buli ekikutuukako gamba amateeka kanga twalinga bwe galina okubeera naye nga tofuna justice abavubuka abo nedda tewali kubona yagezezzaako kuloopa akwakwa nti ku kino ekyabano ne wali abalala nga wetuze tufollowing emisango egibadde baddewo kakati naye kino ekyabano kyenjawulo ekizibu kyo kiwagira kiri kimu kyaffectinga abantu bonna tosobola kwempawalinga abavubuka abo kutugenda nga balwanagana nakwe kuba ati ne bavaawo nakyo so kale naye ndowooza oyaganye tugende ku mulala empaka za Miss Uganda zawedde